Tugende maso totuswaza bambi. Dr. Kyaddaaki Chameleon is in the country. He was a fugitive in South Africa. Bamukuba obucupa. Bocupa. Ne bocho omuliro. Bali bagenda bamunoonya embozi mwajira. Yali anyaze sente okuva mu 2013. 2013. Bawa Daniel Mulamba. Okay. So omukazi nga muli bubi yamuli buchika era n'okudda teyayita mu airport kuba bali bamutayize yayitira mabege yo ayogedde oba just wabiwulira yawe byali ebyavamba SN Powers abali South Africa SN tabimanyi bimukwatako Chameleon naye waliwo tasa kwogera ku Chameleon awuli ne bwaba kitufa kukweka mama chopa tasobola nakuwa bajiki je bali abana be South banji tubamanyi naye already anyway has come out to tell us what really happened. No kuongera okutuwa enlightenment bigena mass. First of all, jukira yavuma ko Bobby Wine. Yeah, very. Namusansabula namukola what? Yeah, bombo clat NUP. Mutumanyira nnyo ne tuina hustle za East Africans waka. So before all it, netumulabanga ate yegase ne Chameleon. I mean ne Bobby Wine. So tubimubuziza ko dala. Netugamba dala oli Chameleon yadala mu real life. You practice what you preach. The Chameleon. So let me show you what a chameleon is. Yagenze na postinga ku page he has reconciled his relationship with governor agenda performinga ku governor. Governor ali amubaninga. Olwensonga bayina olutalo lweba so abasatade bamulinde. Waliwo olutalo lwali lwabuka wakati we ne DJ Brian. Okitegere akuba ku governor. DJ Brian yamulagamu zalawo n'ata kuba nyimba ze bintu webityo ne binyiza Chameleon. I mean the area ne konga akuba ne kigali wano. Ne South Africa bali bawaiza yakuba. I know. So nabyo nabyogerako how the relationship is. Ne Uma again Uganda United Superstars Association. I know. So to bully the what is his stand and why the opportunity has presented itself. Why didn't he stand? Because remember, we felt it was conflict of interest. Okuteka all Superstars Association. Ngayagala bukulembeze. So we got byatambula bulungi. Now Uma is looking for a president. Why don't you come up now? Nabyo nabitunyonyola. Let's listen to this conversation as we get back. Okay. No. Ugambe bi South Africa. Waliwo eche byaliwo of course ng'omuntu kulansoka twatuka ku hotel awo nga tugenda performing. Then abapolisi ne bajjaawo nga questioninga bambuza ku bintu bya designer. Naye njanzikize atula ku TV bintu bya designer biri mu court. Era ne court bagischedulinga ya 29 September. Kakati omusango guli mu court ate police tena gukola ki? Gwe guyingiriramu. Era police bajja ne banyoye baga nti no omusango guli mu court ya Uganda gwa kuwulira ngo 29 September. Ne balika ekibule kigenda maze tuyimba ne tweyongera. Ati ekikulu abagoberera mikutu mikyambu. Ne ku Facebook yange ne social media zanzo nakwaliko share nga bwe yatambula. Yokitegedde kuba ate zaina litaze kwata bawagizi. Era zanoonya Chameleon. Kati abawagizi bwera batandika ne banyumirira abantu bonna bali South Africa, both Cape Town ne Johannesburg mbebaza nnyo kumpa obudde bamwe n'okunyumirira muziki wange. Emyaka mukaaga egyayita twafuna obutakkanya ne DJ Brian. Twali mu club ezimu mu Kampala, club gye baali bayita play. Ne tukayana budde bwali bwa kiro bantu babakoowu buli omu aba mu mbeera y'ekyo sala tukyegaane. Well nkyetonderamu n'eri abawagizi bange nti ebintu ebyo byaliwo ne tebyali worth it. So ne twakolagana ne Brian ne tunyumyamu abantu ne tubisortinga. Then aba governor nabo ne bawulira nti kyabakosa nti nalina olutalo wakati wange ne Brian. Ni wenakiwulira nakyo kyabakusanga abantu ne ntwala nabo mbambetonderenga abantu lwansonga nti nabo promoting music for Uganda ate bakwano bange nange ndi family yawe kindaga nti nange ndifuna omutawana bajja kunneyimirira bagambe nti Chameleon bamukuteko na fikitukwatako. So kaini kijja kituyamba nti n'abawagizi baffe abatwagala abagala both governor banyumira governor ne Chameleon nabo nga balina ennyonta bagala kulako Chameleon nga performinga mu kikadde ya Frigo. So olwenkolagana empya ne bagamba yalujja kuba olunaku lulungi nnyo okuddamu ate okulaga n'ensi nti tuli bantu bawamu tuli family mu ate nga tubategekeddeyo kino kigenda banyumira. So ennaku z'omwezi eza 29 July ne tuzisalawo era nesunze nnyo okubeera ku kibuga okuddayo mu governor
miaka mukaaga mbale sikyakala nga mpita obisi nkubawo gaasi nengenda naye mkimanyi kiri yakyamaze balwadde bamisinga nga naye bamisinga naye essaawa eno ate twafumbira abantu ebinaba amabegaka waliwo ekifaananyi kyatambula nnyo ng'ogudde Bobi Wine mu kafuba kamiliyoni abalaki anti kakati olaba kiba kya bunafu amaanyi nnyo okuba nti olina empala n'ey'olubeerera ekibuyisa obusungu kuba bujja ne bukola ki ne bugenda njawo otegere nti Bobi Wine politics ona mumaze emyaka mito emyaka nga 5 emyaka gye kisinga obungi emyaka nga 15 kwabiri agimaze mu music so I believe nti Bobi Wine alina bigger music family okusinga politics family kati nze principal wa NUP nze mulaba nnyo okusinga nga musician munnawe okusinga politician okitegedde ebya kaadi byaliwo era ng'omuntu saali musanyufu about it saagala kwefula nnyo nti ndi mukalukalu kwekaliza mu bantu saakisanyukira naye ate kiki ennyo kati bwe mba munyigira nti teyampa kaadi kati tukasa yampa kaadi ya kamiliyoni nkyali mulamu nkyalina ebintu bingi byensokolera eggwanga siri bano politicians abaagala okwesiba ku bintu mbw abeerewo nti bamumye kaadi agenda kuddayo akaba amaziga era abantu babyogera naawo nga tumuvudde mu kalulu nti akalulu kamiliyoni kyekamukola muganda wange ebyo abapolitician bali abeewola sente n'atunda ennyumba yo olwokuba agenda kukola campaign nze ebyange yali laavu y'abantu so ku nkomerero ya byonna era siba kubuuza ku Bobi Wine yali birthday yawe yampita nze ya muntu yawe gwe yasooka okuyita personal invitation n'agimpa saamanya kumanya nti Bobi Wine agenda kubaayo so we nali nyimba bwe nti nemulengera mukwano gwange twatoba naye musically akalulu katukayisola twawula nengenda nemubuuza kuba ate siba mubuuzaako ate mwali kitutte nnyo so kati saagala te mugaye nti ndi wampisa mbinze yagenda nabuuza ku kyali wange ebya umo byogerako kigwenga kamini ebya uma bikyalimu emivuyo mingi emivuyo gyo mwegiri ate nga sinze njogeddeko buli namwe mwena mugiraba abantu buli omu ayagala entebe eyo ate buli omu ayagala ebifo naye ze nalowooza nti kisinga obukulu biki mugenda okukolera mu music Uganda mu bifo ebyo nyankujukiza nze natandika ekibiina ekyo nga nkiyita Save Uganda Music ne bakikyusa erinnya kuba tekyaliko bwannannyini natandika kibiina era ebigendererwa byali clear lwankubadde eyongeddeko ebyabyo nze naali bakubiriza okugamba nti no tulage ekifaananyi ekituufu mu bantu kola nsonga banaatulaba nga ate ne mu muzzeemu ebintu ebyagala okufaanana nga politics olubigenda tutama abantu kubanza okusinza byempulira owulya nga bagaa nti ate simanyi ogwo mulonda simanyi oyo wa opposition simanyi ono how does politics change okugamba mu musicians bonna balubira ebifo mu don't politicize mugireke nga kibiina kyabayimbi abo abantu abeegwa amalakalaka naga nti simanyi gundi wa NRM simanyi gundi wa gundi oyo corrupt tumwagala mu n'abali mu bukulembeze basikayo kulembere mu ndowooza although I still believe nti buli muntu agwanidde okuvaawo n'omulala ddewo okitegere buli muntu alina idea naye kati ate ekisinga okunsasa mulimu abagamba era bino si byanfuna si byanfuna lwaki balwanira ebifo ebyo balina kuba ngoma nze ninaaliyo naayina nenamba eringa association namba era bwenkera nempita abayimbi bange bentonzeewo ne begenda okutondawo nabe batondawo mba ne association namba Okay. Dr. Jose Chameleon. Munsi, if there is a virtue, Katonda Jewa Chameleon is apologizing. Singa Katonda ekintu ekyo yatya chimuma. Aliko bane favor omwana. Ache ngambe chimuletera favor is when he understands the wrong, he kadwade ne battle. Let me give you kankwa history yaba. Muntu gwe abantu gwe batatera na kunyigirwa. Ati yetonda yetowaza. Nti just imagine Chameleon ne character ye singa yali every time apairinga enemies buli wajja nawala kubanze I've had incidents ne Chameleon nga nchakola ebisere ukatogo nali mu siriki najanga just samunyumira na yagala bankube kiboko kati natenkera nakubire simwana Jackson man nasonyi wamanyi na wale ngulabinga kachali akabadde kansumbu wao nibangamba Jackson ne uli wakabi mwana kati naye nali tegese obusungu soke mulage so just buli muntu alina wanyigira abantu naye kati Katonda kyeyamuwa
nti buli wakunyiza is apology and that is a virtue of its wealth bugagga mu nsi muno kubanga nze ngamba n'ekirala kyali ono taswala aswaza nti ye muntu gw'osuubira nti oba wandiwenenenya kijja muluma wabula nakulaga nti nze okwenenya tekirina kye kinzijako, which is good by the way, like because you are born to make a mistake, you are born to because that is what South Africa yamwetondera era yali amubanja ate banimukirizo yimba wabulate ku nsonga zezimu but Dr. Jose Camilo, big up on yourself. tulina munnamawulire munnaffe wabula nga ate bamwitani Luja. Oh my God.